kama yebaze ekyokula kigenda tutuusa ewaki ewakimu oyinza obba nga oyagala nnyo okulya naye olina olina okwekomako kama yebaze kwagala okulya naye ebyokulya olubisa otuyira amafuta batetumanyi bw'olaba ekirungi weebuuza kale ekituko bakwagalira naye bw'olya buli kimu aleetera ekirungi tolina tokikolekera lwakkuba oyagala nnyo okulya yesu yebaze bwe tubogera ku kulya tubogera ku kulya kwokka yesu yebaze yesu bwe yamala okusiiba ennaku 40 yali alina amaanyi noloza ti sitandi yajja kumulumba mukama yebaze era yajja n'amugamba olinawa katonda kulaga namayinja eki emmere badde okimanyi oyinza obba nga wakavanga oli n'amulinnyaku n'ogenda n'omukuma naye ng'obadde maaso ga katonda ng'olaga oli mwetowaze yesu yebaze oyinza obeera nolaba muno obyambadde otandika omugeya naye nga gwegamba oli maaso ga mukama yesu yebaze olina enkola ebbiri olaba muno ng'alina olumulimu ekikunya twaki olinda okugamba nti muno oyo gundi akagoya kutakajjaamu oli mukukemebwa naye tomanyi yesu yebaze katonda